So kikwatagana ne copyright mbeera mu gumiikiriza Ate baba kino tolina ssente. Mr. Nilu, ate kino ekya Eri Wamala abayimbi bano abanene buli muyimbi abasinga balinako baddamu oluyimba lwa Eri Wamala. Bobi Wine, Chameleone, Juliana, Irene, most of them. Nezafire. Ezafire Bongo retire actually. Ezafire Bongo retire. Most of them baddamu ezafire Bongo retire. Naye bw'otunuulira ennyo kati awo famire yeeba yafunamu baatuula ku nzikiriziganya bagende woli distributors like Kasiwuukira oli gwe baali bakwasa obuyinza bonna awo baasasula ani? Kyemmanyi eza Eri Wamala yali teyazitunda era awo bakwatagana ne famire ye. Ekimmanyiiko ku kya Eri Wamala nti bakwatagana ne famire yali tatunze rights ze naye Bongo yazitunda. Era no oyo naye teyatunda era bakwatagana ate famire ya Bongo erimu nnyo ab'ebitabo bangi so tomusobola kumala gazanyira ku nnyimba zaabwe so olina okukola ki contactinga kubanga ennyimba ze I think zagenda ku baana be kati kuba abaana batuuze n'aba Sweden so they know exactly what to do with the copyright. Abaana ba Bongo abatuuze ba Sweden I think omuwala ye ali wano but omulenzi gyali Sweden. So era okuddamu ennyimba I would like to do one waliwo oluyimba lwafire lwenjagala okuddamu naye nkyalindako not now nkyalina obwongo bwange obucreating. So kati abo bo bye baddamu basasula kiri kitongole kisasula abaana no balina okucontactinga abaana ne bwe bakkiriza they can do it naye era percentage mu distribution kati simanya awo bakikola omwana bw'agaana oba omuntu avunaanyizibwa omu bw'agaana ne babeera babiri omu bw'agaana temujja kuziddamu bw'abanga omugenzi fire yagamba nti kubanga I think yalina abaana babiri omulenzi n'omuwala bw'abanga agambye nti zombi nzirekedde abaana ennyimba zange zirekedde abaana omuwala bwakkiriza omulenzi n'agaana tebakiddamu balinda mwenna nga mumaze nga mwenna mukkiriza. Big Brother Uganda weebale nnyo weebalire ddala njagala nga tumaliriza ng'ejjwangambye nga zoba oli awo ndifuna omukisa n'enziramu n'enkufuna ndifuna kikyenaalaba ekiri mu bwongo bw'abayimbi ennyo ky'olina okubasomesa tuveko the other side of no sagala bale njagala kujja ku artist naye siganamu kujjako olw'ensonga njagala otutangaazeemu oba otuyigirizeeko oba otusomese ekintu kya omuzannyi w'emizannyo omukozi wa firimu YouTuber tugensoke ku YouTuber manyi problem y'Abannayuganda bafuna nnyo ssente tebannaba kufuna like nyina nze manye omu eyanyigiriza YouTube eno okumanya nti nange ntandika ogitegeera unfortunately teyali wawa yangamba but Jamal okola ku radio ogendagenda ku TV osobola kutandikawo omukutu gwo naye omanye ekiri saade ennyo nti Bannayuganda mikwano gyaffe abamu tasobola kugamba nti YouTube osobola okufunayo akawongo abantu bangi abatayagaliza ekyokubiri bakudiscouraginga okitegeera so YouTube wano njagala twogere ku copyright eya YouTube wano twogere copyright eya film ndowooza era byonna bigwa bya movie byonna bigwa wano nze mu visuals nina kyendaba online bakiyita Munowatch Junior amanyi okukola firimu n'aza uploadingayo firimu ezo ng'omala kusasula waliwo membership Munowatch ng'olina kusasula oba tosasudde nga tosobola kuziraba oba kuzidownloadinga ate nga tosobola gidownloadinga olina giraba ng'ogirabira kuli okitegeera bw'oba oyagala ogidownloadinga ng'olina we bakutwala n'osasula era bwe nali njogera n'omwami omwana nange nali mugamba kuja nange benyingiza mu YouTube bangi kubanga oli yaŋŋamba nti temuli miliyoni 45 by then nga muli 45 naye mwenna 45 nebukera ku makya nga mukola YouTube
temusobola kumalawo sente ziri ku of YouTube. course temusobola kubanga Era omuntu atakugambye nti genda okole YouTube aba takwagaliza ng'alaba osobola ogikola. However, fenna tetusobola kukola YouTube. mwena temusobola kukola Yes. Naye Niru, njagala tudde ku kyaba YouTube. Kati nkomplaininga ntya nze ovuddeyo osaze gundi yange sente ezo waliwo wentera okulaba kuba abamu tebakimanyi nga nange twalinange site ya Bobi Wine olumu yankubako ku copyright okozesa oluyimba lwe nakozesa oluyimba naye nakozesa luyimba oba lwali lwa covid oba lwali lwaki oluyimba lwe nakozesa naye ne bamala tebayagijjaayo wabula ne bandaga nti buli sente yonna eri ku vidiyo eno egenda wali no si ku entire video tebeera entire video nange actually kubanga omuyimbi waba uploading ennyimba ze bamubuuza nti okkiriza aba YouTube okukozesa ennyimba zo so n'okkiriza aba YouTube bakozesa ennyimba zo naye eno section eno eya video bwebanga ya dakiika tugambe 10 nze sina luyimba lwa dakiika 10 so tosobola kukozesa oluyimba lwange dakiika 10 so section eno yokka wokozeseza oluyimba lwange ne bwoba oluyimba nga lwa dakiika 3 n'ogamba kankozeseko eddakiika emu eyo yokka gye bakuggyako ako kapasente ako bwaba nga babeera babala nti buli sekendi bakuwa tugambe siringi 5 kati just 5 ebyo batoolako just wane wali oluyimba lwange webakoza ki webasasula nze si kubanga bwe bakuba copyright bankuba wonna naye kitegeeza ate si yonna nti eri copyright kati bw'okozesa oluyimba lwange nomala n'okozesa olwa Bobi Wine nomala n'okozesa olwa Chameleone banaakola bati so batoolako just eyo section yokka erimu oluyimba lwange naye ba YouTube bamufuna sente nyingi era kati interview eddako onookumpa ku sente naye ate saagala sente zino zambongulidde lunch mweno video engeri gy'olimu tugabane mulimu banafu abasinga ne gavumenti ye balina baana bafuna sente bafuna sente za gavumenti era kyobalaba nti ekyo buli kimu kiwa budde nze kati nze nakkiriza mu bulamu buli kimu okiwa obudde tayimu yakyo bwetuuka eba etuuki tosobola giwakanya kati olaba lwakuba nti bwe nkumanyi on a different level naye nze sobola kukola gundi YouTube interview omuntu ansasudde omuntu aba alina okunsasula to do that oba either bwoba ogenda okikola nga you just promoting my music basaba sente ebyaddala omuntu omutuuza mu kamera agamba olina mmeka no ennaku zino mmanyi ekintu kye bayita promotion mmanyi ekintu ways of getting money so nze tosobola ne bwoba nga oli YouTuber wa maanyi mu Uganda nti abantu bonna bakulaba tosobola kuntuuza abajja mu zi kamera z'aba YouTuber I know nze tosobola kuntuuzaamu oba omanyi kiki manyi kyagenda okufunamu anti kati gwe kikwanguyira omanyi kyagenda okufunamu I know I'm promoting my music naalibadde maybe ngenda ku YouTube onooli biki no nedda kubanga manyi kyagenda okufunamu waba takuwadde tosobola ezo bagende bazikole interview mu bantu mu byalo abeetaaga obuyambi biki ate oyamba ggwanga osomesa abayimbi tebamanyi kubanga nze gamba enyambyeko abayimbi bangi nnyo naye abayimbi tebamanyi n'omuwandiisi tamanyi kuba olina ekintu kyewayogedde n'oŋŋamba producer w'amaanyi nnyo oyimba naye abayimbi kati wano mu Uganda tulaba nti omuyimbi yaba alina buli kimu kumba oluyimba luyina ebiseera ebisinga abayimbi baba balina ku owninga nga ekinene nnyo 40% ku luyimba kyaba balina oku owninga bw'obanga si yalwandiika endala ne zirina okugenda ku writer ne zigenda ne ku producer n'omwana eyakuba egundi keyboard mu luyimba ekintu kyonna ekijja extra nti ono omwana ye akuba bukubi saxophone ekasitaga nti oluyimba olwo lwalunyumiddemu saxophone ezo zonna sente tafunira waawo alinda luyimba nga lumaze okutambula nze waliwo omuntu gwe nakola naye oba twali tukola ki yali Bulaaya by the way najja mu studio nagamba
oluyimba luno lwabadde lunyumiramu ekintu bwe kiti mwalibadde mukiteekamu tufuna omwana bwe yajja teyasaba ssente yagamba bugambi which percentage do I get to copyright him era yavaawo nga tetumusasudde yakuba gita n'avaawo nga tasasuddwa wayogera bwogezi percentage twakanya percentage and it was just 2%. Yali ayagala 2%. Zimba sente mmikozi. Oluyimba olwo lufuuka hit. Oluyimba olwo lufuuka hit. That 2% actually awo wennyini that 2% olaba ng'entono nedda azifuna buli kangeze buli wefulumye ku radio no. Kati eno distribution company DistroKid nina company bbiri ezi collecting us gundi baziyita ki ezo sente eziba mu company ezo baziyita bati eza streaming kale katugambe ezo sente za streaming waliwo eyo gye bayita DistroKid ye collectinga internationally then waliwo ne steam ya Sweden naye collectinga mu EU yonna ne mu America I think kubanga Africa ebatawaanya nnyo Africa naye baweereza abantu bills tebazisasula nga radio stations biki so Africa ebatawaanya nnyo tebajjaayo ssente abayimbi mu America oba kale wa mu Europe oba weereza ssente eno nti oba eyo distribution company enyimba zino buzeewo katugambe Chris Brown abamaanyi Chris Brown abayimbi abo company eri distributinga music waabwe bo babakwasa ne bakita kati company ezo bwe zisindika no bills okusasula mu Africa tesasula radio stations TV stations tesasula bali company ziri zibeera entitled zisobola okuba ku court basobola Are you sure? They can. Nagala program zange nagamba ne muganda sigala kuba nyimba z'abazungu. Nja kunze note mukuba nyimba z'abazungu ezizo muzeesonyo kubanga bayinza n'oku mutinga program yonna bayinza oku mutinga video yonna ng'okoseza oluyimba olwo ne bagi mutinga n'ebeera nga teriiko sound naye ebiseera ebisinga ba mutinga awo oluyimba lwe luli naye basobola okusalawo ne bagi mutinga yonna awo ng'ozikoze ya 1 hour ne bagi mutinga yonna walwena nti ofunye okupanishinga ani agenda okugiraba tutudde wano tuwogera okozeseza oluyimba Chris Brown balu mutinze yonna ani agenda okulaba video so enyimba z'abazungu zo muzireke mukozese zaffe abannayuganda kubanga ezaffe bwe najja ne gaa Jamal wakozesa oluyimba lwange ng'abantu bavaayo free Jamal biki muno muleke biki muno muleke bino byansi byakuleka abantu so that means obwannannyini ebiseera ebisinga nti omuyimbi asobola okufunako naye kitwaliramu abantu bangi nnyo abafiirwa kubanga nze ndabye abayimbi wano e Uganda bafuuse bagaggawadde nnyo abayimbi bagaggawadde nnyo nga abaproducer baavu nawe omuwandiisi nga mwavu ng'ate omuwandiisi teri n'amwogerako ngombe nyini mweti mutagala kuboogerako because tebamanyi kati nze nvuddeyo mbagambye omuwandiisi omuntu ne bw'okola oluyimba lw'omuntu ne bw'akuwa obuwi ssente za kyemisana mu luyimba n'aluyimba nga takuwadde yadde 10 making sure akuwa percentage ku distribution rates ne bw'owandiika obuwandiisi oluyimba n'ogaa luyimbe tonsasula gwe mugambe naddala ng'omuyimbi kati for example ng'akoze erinnya mugambe nze mpa buwi distribution rates waliwo abayimbi nga buli kyayimba kikwatayo Shiba nze ndaba ennyimba za Shiba zonna zigenda buli olujja kati bw'oba owandiikira Shiba oluyimba ne bw'atakusasula that day ne bw'atakuwa gino emitwalo 5 gy'osa ogenda kufuna ssente for life musabe busabi ne bw'omusaba 10% kubanga ate Shiba naye alina okupromotinga ennyimba alina okugenda ku radio alina okusula mu bivulu alina okukola biki so ne bw'omusaba obusabi 10 ne bw'eba 5% nga gwe wawandiika oluyimba musabe busabi 5%. Mugambe tompa just njagala 5%. Ezo sente zigenda kujja buli mwezi
buli mwezi as long as kiba akyaliko. Waliwo omukyala Mariam Dagire alina music omulungi. Okimanyi nti ennyimba za Mariam Dagire buli luyimba lwe yayimba oyo omukyala ennyimba ze zonna zaali hit. Okimanyi? Talina luyimba, buli luyimba lw'oplayinga kubanga n'addamu of recent n'empuliriza ennyimba ne ngamba oh my god. Nali ne GS n'agamba okimanyi ono omukyala ennyimba zonna ze yafulumya zaalinga hit zokka. Eno abayimbi baali batono by then. Naye era bw'oddamu n'owuliriza music we kaakati ssaawa eno music is good. Kati oyo omukyala bw'obanga wamuwandiikira ennyimba nga wamusaba busabi 5%. Bo baali babimanyi. Baali by then byali tebiriiwo, by then baali tebabimanyi. Kati kikyasoboka asobola okucomplaininga naddamu n'abiteeka mu buto. Kizibu. Okugyako nga bakoze eki ng'etteeka eryo lisiseeyo emabega. Kubanga basobola okiteekamu nti abantu abo bonna abawandiika ennyimba okuva mu mwaka bwe guti you can claim. Anti ebyo byenkugamba they need to know bikola bitya. Osobola okugamba nti copyright eno egenda kuddayo emabega emyaka 5. Buli muntu yawandiika oluyimba n'oluwandiikira omuntu omulala claim your money. Buli producer yakola oluyimba claim your money. So ne baddamu buto kubanga ekyo ekintu kya copyright omuntu aba akuwaddeko percentage anytime asobola okifixinga. Anytime. Naye watandikira awo batandika okuwa ssente. Naye waliwo abayimbi bangi nnyo balina just nnyimba ku YouTube. Naye ennyimba balina ziteeka mu distribution companies si ku YouTube kwokka. YouTube bagirekere ba YouTuber. Yamanya bw'afunayo akasente ku YouTube. Kumba ate eri waliyo ssente endala. Kakati olaba Neil bw'akola oluyimba n'aluwa DistroKid ye distributor n'aluwa ne Steam holdinga gundi copyright. Bwe uploading oluyimba ku Little Man kubanga ya YouTube channel yaffe. Kubeerako buli video wegendayo kubeerako ekigambo copyright okulaga nti siiyo. So nze ennyimba ze uploading ku Little Man YouTube channel siza channel eyo channel ina okusasula eri distribution company kati eri distribution company ejja ssente ku YouTube n'eziwanze. YouTube nze tensasula. Kati oba wakikola otya ekya radio oba TV? Anti radio eno tezitusasula. Radio bulaya zisasula abantu. Mwagaana batugamba mwagaana. Buli lw'enkuba ligoni eba erina okusasula. Eba erina okusasula. Eri waliyo ka percentage ke balina okusasula. Eba erina okusasula. Waliwo kye nabadde nkubuuza ne tukivaako. Nga omwami gwe wagambye yajja n'akuba akantu n'afuna 2%. That 2% over 1% efunika etya mu bbanga ki era na buli ddi? Buli kubanga bw'okola kati abantu bonna ba uploadinga music osobola ogenda mu account ye eya music ne bakulaga ennyimba engeri gye zikozeemu ne streams mmeka ze streaming ne ssente mmeka buli luyimba lwe zikoze. Kati oluyimba lwe luba nga lukoze $5 mu mwezi gumu bwe bansasula nze balina okutoolako eri 2% naye genda ewooli direct tebaziteeka eno wange mbw ate batooleka. Nze ezijja ewange zonna ziba zange ng'ezooli baziggyeeko. Company eno eyo distribution company gabanyambu bu percentage ye bugabanyambu. Ne wano mu Africa waliwo distribution companies. Waliwo eye South Africa. I think ezisinga ziri South Africa. Ezo ezisinga okudistributinga music w'Abafirika. Mina zenda bezikola ne MTN. Yeah. So maybe one day nja kukozesa ku companies okuba njagala nnyo okuwagira ffe Abafirika. Okay, so ezo zebeekuŋŋanyiza bw'obanga oluyimba lufulumiza like 50% like $5. Oli omwana bamuwaako 2%. Kati gwe 2% oliwa bonna abali ku luyimba bagenda bagabanya zonna ezijja eno ewange zo ziba zange siina ate kutoolako mbumpooli. Bw'oba wakimala wakwasa eyo distribution company yekikola kyonna. Kati zisente waliwo esente zijja buli mwezi, waliwo esente zijja kisinziira oluyimba lukoze lutya. Oluyimba luba nga luli ku radio, luli ku TV, luli ku ki. Kati olaba ba artist mu America bagagga balina ssente naye ate ba producer be basinga ssente, be basinga ba artist ssente. Are you sure? Yeah.
ba producer mu America bagagga nnyo okusinga abayimbi. Kyekiri kyengambye nti music w'e Bulaaya buli omu alina okufunamu, buli muntu ya contributing alina okufunamu, naye nga ba producer batwala sente nyingi nnyo ba producer batwala sente nyingi. Batulaba 50 cent ayina sente, Rihanna, Beyonce nti bagagga, ate producer akola music wa Beyonce yaba asinga sente, kubanga ebiseera ebisinga bo batwala 50%, ye nga producer just yekka. Olwo omuyimbi kale ebiseera ebisinga oyo producer yasasula bali ab'emirere, yasasula bali aba gita biki, okitegeera kyekibatwaza ezo sente. Naye ye yamanyi owa gitaawe kyeyamuwa, ye yamanyi owa keyboard ye kyeyamuwa, bigenda okugwa nga yafunye 40%, omuyimbi afunye 30 oba 20. Kale abo abayimbi abali mu record label ate abo bo tebaba na sente, kubanga ate record label erina okutwala sente, lwakuba nti ebiseera ebisinga record label zibeera ne ba producer abaayo abasinga bafunye sente bana bali solo. Nti ogenze wa producer n'omusasula biki ne mukwatagana percentage ki. Teri mu producer Bulaaya akola luyimba nga takuggyeko percentage, kubanga amanyi waliwo emyaka egituuka nga takyali creative, takyasobola kukola, amaaso gazibye, engalo zibadde biki, naye ng'afuna sente. Kati kyeŋŋamba ba producer Uganda, join this thing, mu making sure nti muli included n'abaana abawandiika. Waliwo abayimbi nga ye tawandiika nko oluyimba n'olwo, naye nga nnyimba zonna zalina hit. Kyokka nga ye afunamu ssente kuba buli wa performing oluyimba olwo bamusasula, buli luyimba olukola ku radio bamusasula, gwe yaluwandiika ofuna ki? That is what I want people to know. Byonna obiraba naye gwe yawandiika ofuna ki? Ekikyofuna eyo. Kyekimu kyekigenda ne bali abawandiisi b'ebitabo. Owandiise ekitabo tebakkiriza e Bulaaya, for example tukola like ne tusomesa ebitabo, naye ekitabo kiyinza okuba kya pages 3. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa bafamire yo, weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera akatono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 4 ne noti 7 6 9 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.